So nze kyenkugamba kiri kimu nti ku musango gwa Haji ne Hajati nkiddamu ku musango gwa Haji ne Hajati nze nga Shamimu sikyalina ki saidi lwaki sirina saidi lwa nsonga ki obujulizi audio zonna nga bwe mwaziwulira zino ezijja nga zikoma wakati baamala ne batuwa eziggwayo kubanga essimu ya Haji eyagirina yamala n'azikola ki n'azite namba nga zonna bwe zaali okitegedde mu nsonga y'emu maama bwe yajja ng'ayogera nti omwana we akwatiddwa waliwo omwana ate Haji gwakola ki gwazaala eyalumiriza ani Haji awo ne tuteekawo question marks lwaki omwana we yandikoze eki yeyandimulumiriza nze mba nakateekawo question marks essomero nga lyagoba omwana oyo limugoba ddayo ewamu togenda tukugobye taata amugabe baba bakugobye tuuleka togenda kuddamu kukola ki kusoma ng'omuzadde apanishinga omwana maama ono olw'okuba ndowooza omwana baali balina oba ng'ajatizwa kaali ayisa bulungi abaana bana batali babe omwana yafuna gatsi ezikubira ani maama n'ayita omwana n'amuzzaawa tamuzzayo yakubira maama we ono Hajat Zurah kuba ebyo bigambo bya Zurah nti omwana yankubira kaakati yensonga y'emu Hajat najja n'atugamba nti Haji akozesa ebiki ne wabaawo audio y'emu Haji ng'amugamba nti emikwano gyonna gye wali waŋŋaana nagivaako nekikuzzaayo nti Hajat ayinza okuba yali amukaana mikwano gyaki yabyagalagala okitegeera onfuna mpulira n'otandika ga Hajat yandiba omuki omutuufu wano omusajja ayinza okuba abadde akozesa ebiki Haji wano tumulidde akola ki agamba emikwano gye wali waŋŋaana tetwategeera mikwano gyanjaga oba ki naye emikwano gye wali waŋŋaana Hajat mbadde nagikola ki nagivaako yali ava ku mikwano ki ate ono atugambye emikwano egyo lwaki togikola ki togivaako n'ogamba Hajat yandiba omuki omutuufu boddayo ewa Haji ne bakugamba bagenze bakamukebera emirundi emeka nga takozesangako ki njaga n'ogamba yi kati ate wano kiri kitya okitegedde omanye jjo nina kye nagambye abantu ti bannabyabufuzi buli ayagala akalulu atuwe buli yakwata mwana tumuwe akalulu kuba ate kati nze omusango gwantabudde nze sikyagutegeera buli munnabyabufuzi avuddeyo buli muntu avuddeyo bali waliwo abeewala n'abalina empalana zaabwe ziri pasono nga n'okubamanya ofiisi ya Uncle Balamu bannange egundi yanyumiza amanyi yaliyo Sanchez bali bagenda kukuulamu oluggi maama beevuma naye nze ekinnuma mu byonna abantu bakutte pasono mpalana empalana nnene mulimu ne design waki okoppa enviiri zange muno gwe ntitiwo tawera oli n'amugamba munne wakulanga muguwa njatumirako Sister Susan Makula Gabujingo weebale kuba mukyala manyi mbadde sikulabanga kukugamba nti Susan yagaana biliyoni 3 yasooka miliyoni 5 ne baleeta biliyoni 3 n'azigaana mwenna nendaba abantu bonna nga baleka Susan yazigaana bya ddala nze kyakikutegeeza bro yazigaana kino nga bogenda kuŋŋamba omukazi seka bobo yakuseka sina kigenda kuseka nkulaba amanyi sayima okumanyi tulina obuzibu mulimu ebintu by'obogenda okwogera nga nkulaba nze nsobola kunenya Susan omunenyako lekera okukola nga statement ez'ekigagga mu banaku tuli banaku abanaku babagamba billion 3 is a lot of money nze nasooka nendowooza nti Susan alimba we yagamba nti bamugulira akalega ka miliyoni 2 mala kagulako anti kati era naawe njogeredde mu banaku no banfuwe fuwa Katono onofa muzifuwa tozimba lubuto Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
Yellow Wood Travel and Tours Limited. February no kwesiga okukolera ku nsonga za ticket ne visa ez'enjawulo ezensi yonna gy'oyagala ate nga tokolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotel w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku office zaffe ku Loom Street, California Plaza, Level 3, Office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building, 8A Street, Knife Deira, okumpi ne Mount Royal Hotel. Office zaffe zatongozebwa International Air Transport Association, IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Kale sebo official twagala kubuzaako gamba otya yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna video ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako ne nkwebaza. Nana Herbal Mouthwash genda obeere nga ate omufuna amannyo gakuluma gasanyalala ebyokyo ebinyoga bye bisinga okugasanyalaza Nana waali anawo amannyo go nga malamu tolinda galwale kozesa Nana asobola okugakuuma nga malamu. Mwabali ebweru w'eggwanga ensonga yawedde dda kyokola genda mu maduuka ga bannayuganda eyo gy'owangalira Nana mwali abatamulina osobola okubanga ate obawa enamba yaffe ey'essimu ne bajja ne basobola okubanga ate bamusuubula. Kyokka ate naawe singa oba ofunye omukisa n'ofuna omuntu ajje Uganda ave Uganda okujja eyo kugamba akuguleyo kanana tekazitowa osobola okubanga ate okasitula nakateeka mu luggage ye ate n'abanga amukuleetera. Kale ku namba ey'essimu okusobola okubeera nga ate omanya ebisingawo. Kale okuzannya kitundu kya it is part of life okuzannya naddala ng'oli mu biseera bye eby'eddembe. Naye ate kirowoozeeko singa otandika okuzannya ng'ate bw'owangula. Zikiriza mbere ng'ate nkwanjulira omuzannyo ogumanyiddwa nga Powerball. Uganda National Lotteries bakozesa omuzannyo bayita Powerball era nga muzannyo guno osobola okuzannya ate nga n'okuwangula bw'owangula ssaako nga n'okunyumira bw'onyumirwa. Kakati ffe ekyaffe kyangu nnyo omaakinga bumaakinze ennyukuta ennamba 4 ezifaanagana kitegeeza nti bw'ogula obukonge bwaffe ku nnusu 1,000 singa obukonge bw'oba oguze oguza obukonge 10 n'ofunamu obukonge 5 obumaakinze osobola okubeera nga ate weewangulira oba osobola okuba nga okuba jackpot ya biliyoni 1.5. Kakati okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo details kweziri okwo oba agenda ku ssimu yo onyige *278# okusobola okubeera nga ate ogoberera ebintu bino. Njala okujjukiza nti yes buli muzannyo guba muzannyo naye guno teguzannyo bali wansi wa myaka 18. Ekyokubi twagala okutegeeza nti nno okuzannya bibeera biseera byo bya ddembe kitegeeza nti olina kukozesa ssente zo ez'ebiseera byo eby'eddembe osobola otakwata school fees w'abaana oba renti osobola okubeera nga ate ozikozesa mu muzannyo guno. Kale ekyo nno kikulu nnyo. Abanaffe aba Yellowwood bakutegeeza nti nno oba oyagala okugula ticket okugendako e Dubai basobola okuba nga bakuyambako. Oba oyagala visa ekutwala e Dubai basobola okuba nga bakuyambako. Balina no visas eza buli kika. Balina ey'omwezi ogumwe naddala y'abalambuzi, balina visa ey'emyezi 2 ku 3 ekozesebwa abasuubuzi n'abo abagenda okunoonya emirimu. Bagamba nti basobola okuyambako okubookingira ku hoteri okupikingira ku hoteri n'ebirala bingi nnyo ne bannaffe aba Yellowwood Travel abajja kuba nga ate bakuyambako. Kale nkwaniriza ate olwaleero it is a Saturday. Leero tuzze ne Shamimu ku Lwomukaaga ate tunyumyemu tulabe ebitambula. Ali wano graduation emubuuba. Annange graduation endi bulala. Nze naddayo oli ewaka n'ensanga nga omukulu Seba ali mu kusoma Luzungu. Hello guests, you're welcome to our school. This is not just a school but Ismail is a land of graduation efuse graduation. Kati omuntu atandika okweyagalira ddala kubanga maaso we tulaga wazibu mu tandika okubonaabona olw'abaana beyeezaalira mu mirembe. Nkugambye akasi omwana atuuka mu P1 b'otandise okubona otandise kati ebyaddala welcome era ndagala nnoonyayo kasente nkyuse ku mmotoka nga tannayingira P1 bizo bitandise okweyongera. Mayinze neefaako nnyo. Nze naye neefaako kakoko nkalya bwe mba nkaagadde
Njaga gendako kuwummulamu nga ngenda mpummulamu. Ebisigadde ng'ate mbiraba luvannyuma. Atogenda kyusamu ku mmotoka. Ereve ejja n'akatijjo nze mwana wange ndaba bamukyusa essomero kyokka ate zaalidde omwana ayogera bulungi oluzungu bw'abadde asoma. Ate ng'abazadde baba bafa luzungu. Banna. Tobanga wandozi. Omugenyi ajja. Si baatugambanga. Banjuki mukwano. Njuki yali. Si kivuuvuumira. Si kivuuvuumira. Mbadde nudde okulya ekigambo kivuuvuumira. Ekivuuvuumira. Njuki kivuuvuumira nnumba kalankoma. Kalalankoma. Kalalankoma. Ebyo. Ennumba eruma kalalankoma aluma. Kalalankoma aluma mu mwago kana na maaso. Atagetinga nnyo wano. Kati naye ate kalalankoma nnumba. Kalalankoma. Kati kalalankoma yangamba. Kalalankoma alina obuzibu mwandi kaba katono bwe kati kabangaawo. Kati ffe yatulumako nga tuzannya tukasuka lugoye bwe tuti. Kati bw'okasuka olugoye ye kyakola takufaako ng'ajja akuluma. Kakali asooka twakasuka olugoye najja n'aluma asooka n'adduka ng'akaaba. Abantu basiga ndooza yeekoza. Nawe ne bakasuka olugoye. Era najja n'aluma. Paka ffenna bwe yatumalawo mulengo. Naye nga wedda buli omu amuluma gw'amalira okuluma agenda akabono yasigala akasuka. Enguli etatera kuluma nnyo keka ng'ogiyiikiriza. Ennumba. Enjuki. Enjuki omala gitawaanya. Omala gitawaanya n'esooka n'ekulagako. Akabina kaayo. Ekivuuvuumira kati kyesimanyi kyo kati kati kiruma. Wano wabeerawo ebiwuka bingi wano. Ku theatre waliwo emiti mingi. Si mingi naye waliwo emiti. Emiti mingi. Emiti mingi. Neyeetagamu emiti emirala nebeera nga gardening nga erina ka shade. Taste of green. Olaba gundi bwe yali Senale Park bwe yali. Naye kati simanyi. Bagenda kukola lubugo nno bali. Bagenda Dusanjaga. Bakuyita kukomaga. Bakuyita kukomaga si kusanjaga. Kati bano babasoma course ki? Simanyi babasoma course ki. Luganda. Oba bayiga konjaga. Kakati bw'amala nenda babakulu bwe babisoma. Kati balukola kyawo? Balusanjaga. Baluwanama. Sibimanyi naye muganda wange kiga ky'okuwanama. Mpuliranga gwa mpisizaawo. Aliko wali ogamba omukofuka yali yeegomba. Omukummwe. Bakazi bammwe tebaga kwogera nange neko okwogera erinnya ly'omuntu omulala. Kati bakazi baffe lwaki tebakola byabwe ne batwesonyiwa. Kuba kati bwe naagamba nti akakazi ako. Gundi yali akeegomba. Naye nakyo kifuuka ekizibu. Aba TikTok bajja teekawo ekifaananyi. Bagateekawo ekifaananyi. Naye abaana abo ekigendererwa kyabwe kikutwawula n'abantu. Omwana akubako ekigambo nga tokyogedde. N'ateekawo omuntu n'ogaana ate kati bye nayogedde ono yabadde ajjirawo. N'ogaana okwatula ye n'akwatuza. Annange. Ekiwato. Naye nga tekuli bbeere ku kifuba. Tekalina bbeere. Oyaganye ebbeere. Olyagaza ki? Ebbeere olyagaza. Kulabako. Ate manyi nti oyonka nti mwana wange. Ate ng'olimba. Oyonka ki? Omuntu omukulu asobola okuyonka. Abasajja bayonka. Golaba Katonda lwalekera ku makya tukwata kamera tuziteeka mu bisenge by'abantu. Ensi egenda kuggalawo. Osanga ow'ekitiibwa ng'akaaba ng'avunnamye. Anti kati omukazi omu aba akooye yeebaka kyabugazi bw'ati. Omusajja n'ayaziya n'azina kati n'omukazi n'akyuka omulingo owange gwatuwogganira kiki? Era omusajja n'addamu ng'omwana omuto bbeeye. Agamba atya? Bbeeye. Era n'omukazi n'alikwata ng'aliwo omwana omuto. Ebyo ebyakisiru bye babagaana okwogera. Tulina ebintu ebirina okutambuza eggwanga oli ku byakisiru. N'alikwata ng'aliwo omuntu kale kwata. N'alimukwatira nako nno. Neggwe lwaki abasajja babakwatira ku bbeera? Mwenda musaala ddi ekwatira? Muliyinza obbaziba ennyindo. Simanyi. Kisinzira nzoza kusanya. Anti jjukira omwana omuto bagamba mukwatireko. Lireme kumugaziya nnyindo okyala ayinza ozziira n'afa. Naye ndowooza okikola mu interest yo ayinza oddi wanvuya kati just olisigala oliwanirira. Abakazi bange mubaluma. Sajja baluma. Oyo aba n'ekitambo. Muluma abakazi amabeere nedda. Mbunno laavu. Bwe mutikka ng'aluma. Muluma abakazi balina enkwago. Tugenda kugula atuna ogenda twana ogwaja tigulemeddeko.
ogw'abasajja okuma abakazi amabere nakugenda kuba mulala ne bwe baluma ne batayiga waki basigala bagagaba naye but is part of the process oyinza onnenya munno nga naawe anange naye ng'ensi eno bwebityo ndowooza olabye obwana kano sikobadde nawe kekawala kange kati awo kambadde ki ayambadde oba bulawuzi naye kati nga tuli mu kulwanisa omuze guli ogwa leepu naye olaba yaŋŋamba ye nakimugambako naŋŋamba mbunna okwambala kwabwe tekulina kwekukwatagana nako baleepinga omuntu omuleepinzi aba muleepinzi olaba kano kavisa akategedde nankadde kamugasa kalina engeri kanga kakusindika eno bweti kali kakakutuma kati ate gwejjukira omusajja obaako omuzimu ogukuteka otandika olaba ebintu bwebiki omusajja olaba kati okuva wano Uncle Stanley yagambye mbwe ebibira bye bireese leepu y'amaanyi era Uncle Stanley yagambye abazadde abaana bambale bannange nduli nali mu mmotoka bwenti nenga Mukama Katonda tusaasire baneffe nakitugenda fiira ekitalya ndaba akaana katumbidde bwe kati kalinganga ennumba kati nenzija nenjikakiika mu maaso bwenti emmotoka ngenda okulaba nga kato nenjisimbula walaba otati kato ng'okalaba feesi yakulaga n'ogawa nonno kigo myezi 5 nga banoonyereza olwojja buzine basoma n'oddayo era bw'okyanga ogenda kikola weekwatiko nze kyensaba n'ennyambala eterere mbale ffe tuli bazungu ffe tubuguma mangu wallaahi abazungu baabimanyiire ebyo ebyokulaba alaba balaba bya bulijjo ate ne bwalaba ggwe ng'ali bw'otyo ye asigala ate Katonda yatonda okulaba kalaba omwana bw'otyo otunayo bw'otyo mulundi gumu ate abannaki ekyo kyakoze nyabo tubadde tusaba otuleke tukoleko bannaye omulabye wakoze mbwati ndowooza olabye esayimo ekifa abamu bagenda basibira bwereere olaba ne Lawrence agaye naye boyi anange Lawrence ayinza kukyebeera obuzibu nene esooka manyize nina obuzibu kati ate nze ensa yange yesooka okukyuka tekaleega tekakola bana tusaane gavumenti esetteeka abaana baleege ennywanto ezo zokka ziyinza oleeta obuzibu mu ggwanga abaana baleege naye n'obuleega babukyusizza era nabo anti era ne bwoleega nga ennywanto yo yagaanye eyitawo ate nga ku bbeere abasajja interest eri mu nnywanto kati nga obadde weeyogeza nga akubuuza oyo of course bitabo bye ngenze ensoma ayi naye nga abaana b'obuwala kati twambale oba si tukolere olunaku lw'enkoko enkoko ekola ki nga twegobanga nkoko nze okunsangira abantu nga bebegoba ku ddowindo naye nagamba ekizibu ky'olunaku olwo kiri ekyo anti terusosola ne bamama lubatwaliramu oba oyambuza ogerawo myaya atwala mama wakiranoga kati wange olindya kwata gira oyogera wano mu WhatsApp then olonde oŋŋambe naye white bamukyuse twagala white mama mutaasi n'ogamba naye kasita abadde ebbanga ajja bigumira n'ogamba kangoba akange omukubira simu luvannyuma abaana bano bannange naye ngaawo we tuli embeera naye nga tutuddamu kitegeeza abasajja wakati mu bugubi mwekomeko ekkomera gyeriri bajja kubasiba amateeka weegali ne batuleeteyo etteeka nga abaana bali wansi w'emyaka 18 babe basiraamu bonna abaana abawala abali wansi w'emyaka nedda Stan tubayise kisiraamu bonna nga babambaza uniform ekwata wano neeyiika buyiise eti tokkiriza basiba ku kasipisi ng'oba olina ebbina omuwala omwana omuto ekyamazima teyantulaze ebyo bino kati kambi bagambe bino ndi musajja kati yogera ng'omusajja ow'amazima bannanga omwana omuto teyantulaze ebbina lye we liyita tetwandirabye kati gano kuyipiza mwana muwala wezikola ki wezitandikira bannaye tetwandirabye ku bubinika bwa mwana ngeri gye sheepu yabo bwefaanana ebyo ebintu feesi eno ogiraba mugivaako bw'oba ng'olinamu ensa bakuba talina bw'oba olinamu ensa feesi y'omwana osooka kalaba nga kaana kato naye nga kaki kalungi ne kijja mu mutwe gwonna naye mwana muki muto naye tosobola kugumiikiriza feesi erabika bulungi n'ogamba kanjeesonyiwe ne kajja nga kakozebwe kati kaawudde
najja n'akulaga bw'ati ayambale mukko tulabe. So tusaba basebo ne bannyabo tweyambeko tulekeraawo omwana omuto asigale nga mwana muto tusobole okuyamba okukendeeza ku bikemo kubanga byebikemo bisuse kala n'ekirala kye tugenda okwolekera kye kintu kimu ayambale mukko. I understand punishment bweziri era abasajja abakikola bagenda babonereza naye ekizibu ebisago ebirekebwawo bya lubeerera ku mwana ekyokubiri naye watabaawo bisago tulina obuzibu bw'abaana abawala ng'aba abasajja aba batandikirako basajja bakulu ekisooka tebawulira ki byakikulu tebabiwulira sikutegedde mpisaamu tosobola munoza nalabye abasajja waliwo agenze ku Snapchat wasenga asidi nebamuga asenga asidi abakazi bafune kumufunza bannange tufa kati ekyamufuuza ng'okyeze kuba tesibi musajja mukulu ndi Katonda yamuwa naye abasajja abakulu jika kati ogwa ku musajja w'emyaka 5 nga ina experience ya myaka 35 mu kwegadanga atandika okutegeka omuwala ng'ali ku gate asuka n'afuwa olwo musajja enviri nezikuva ku mutwe omukazi gwe zikuvuddeko n'asooka aleta olugalo luno bwe luti n'alukutambuzaako bw'ati oba otegeera kakati kuwulira musomesa yonna bagiteeka ku kaana ka myaka 15 kakati omusajja omukulu akamalako emyaka tugambe nga 5 olugalo kaweza emyaka ago bakayisiza mu experience eri n'asooka akazina mukone ku mazina basajja bazina abasajja naawe oyimba noyimba mukwano totandika wano era twali tutudde kusayima official n'ongamba gwe mu mukwano oyimba biri ebya reggae nesiro nali nkola akantu koolwo olina okubanga mukazi wayi tolikola n'agamba wawe oyimbira reggae kati weetonde mukwano mulujjudde nti wali okolera bantu kakati amazima tugenda omumaliriza ng'omwana emyaka gy'etaano egisoose egy'ekikulu agimaze n'omuntu omukulu ennyo kati ate ayagala okushifutinga okudda mu bato banne ogenda tuuka ku muwala nga akunyooma bunyoome abeerawo n'akutuyana leero kino onammalidde ebiseera naye nga nze nkola byensobola mu busobozi bwange naye nga ye expert nnyo yatandikira wala bwe bwenza obususse ennaku zino anoonya ati saasobola okumaakingako oli gwe yasookako omuki aga buli gwafunako aga nesirifu na musajja nga gondi aye kati ffe tuba tukyali myaka mitaawo 225 ameka tuba tukyali mu Saalongoyuza basabule amaanyi gali mu bbugu mubugo bugumu onoonya wali bugumu bakwebagamba nti simakukiriza empewo naye kufuwako wa naye nga bannange ekituufu abaana bawala kati twambale era tubikoze kati twambale naye era abasajja tekibawa garanti kubeera nti baganye okwambala nemugenda bakozesa kubanga bannange bwona ova e Uganda kale bo gye bambadde bwona ogenda e Bungereza gye batambalirako ddala kyakugamba ku Uganda yagenda ebweru ku biiki naggwamu ng'alinga mbwa nzungu buli gwalabako kati kirungi abaana bwe baba tebambadde yigira waka ogenda mu nsi endala ng'otegedde ti ekituufu tebakola ki ekyamutaasa kyali ekyo anti ebweru alina figa n'atalina bonna beeyambula agenda mayizanga waliwo n'owebbuti yeeyambudde aba akireka n'amira akawuka manya nti wano nja kuliirawo ekikyamu so twambale bannaaye ate kutandika ku bazadde abaana muwakingweze mubagulira abaana baba ogamba okwambala naye kakati oyo ye tayambala ekirungi kyono kiriwo ekiti si wa defilement ate repu ekubaganyizibwako ebirowoozo wa repu repu ekubaganyizibwako ebirowoozo sebo bitya ogamba bakukwata zaali ssaawa mmeka ng'azoogera oba ontegeera tesaawa mezo wali oyambadde otya nali mpise bukunya environment tekubaganyizibwako birowoozo tewali kuteesa omwana aba tanneetuuka eyo bwemugenda simanyi wankwata nga waggugwa oweereeta ow'omusajja ne bakubuuza yakuyita ku mmeka natuuka 5 naye era mukwano muna rep is rep anti naye omukazi oba atuuse ku mmeka omukaaga ewuwe biki tokkirizibwamu repingakozese ng'ayagala amazima gali bwe gati ne mu kooti justice Ntono ejjeddwayo
oba kitegeera naye circumstances eziwerekera omusango olumu ze ziyamba abantu okuvaayo Haji ova tugamba abasajja nti mwesonyiwe abaana bato kubanga yo defilement terina mwe baveeko beesonyiwe actually za buli musajja yandifunyayo ku budde mu ssaawa y'abaana mwe baviira kusoma bavayo 11 12 11 awo ofuna akatebe oba okateeka emmengo oba okateeke ku lubiri awo mulonze kaliwa okateeke ku lubiri awo otunuulira ebyana ebyo nga bifuluma bw'oti obyetegereze okute omanye nti nno buli ebifaanana bwe bityo bito buli ali bw'atyo anteeka mu kikemo kubanga tulwawo okulaba kuba ffe tukyalina endowooza nti obwana bw'essomero bwonna bufaanana ng'obuki ayi tebannatambulako batambule so genda oba bagende mu ekifo ky'ogambye wali ebyana ebito nga kiri mu myaka 11 nkubuulira mutambuleko ogenda sanga omwana ali mu myaka 13 ng'alinga nga wa myaka 23 ng'alabika bulungi ng'alina ebbina ng'alina ebbeere yebakkakkanya kasemala okukolako emikolo kati ensi effujjo lyekozeko nno tulimanyi kwekwecawa yaliko omutuuku neraba bwatu yaliko omulungi oyo gwolaba ng'asaba ku makya n'asaba ku ssaawa 5 n'asaba ku 7 olw'omukaaga yakulembera emisa naye byonna yabikola ate kasabulaza yakulembera mu basoso 10 omutume bibadde mwebazanga Mukama Katonda ng'obivaako ng'ogamba bonna kisiraani olaba bulaza yamenya omutima oba oli passa yennyini n'akukolako oba oli awo seeka n'akuwaako emikolo nga yabadde akwata akazindalo n'avumirira n'agamba bannange ekibi kisigala kibi yatumirako sister Susan Makula kagudde ku kisambi singa abadde yayambadde ate yandibuusa tewandikawulidde naye ogira bwoti n'otakola bwoti kuba bano waliwo abasajja balina abakazi embugo twagala bakumageziri zokka gwe njatumirako sister Susan Makula Gabujingo weebale kuba mukyala manyi mbadde sikulabanga kukugamba nti Susan yagaana biliyoni 3 yasooka miliyoni 5 ne baleeta biliyoni 3 n'azigaana mwenna nendaba abantu bonna nga baleka ne Susan yazigaana bya ddala nze kyakikutegeeza bro yazigaana kino nga bogenda kuŋŋamba omukazi seka bobo yakuseka sina kigenda ku nkulaba amanyi sayima okumanyi tulina obuzibu mulimu ebintu by'obogenda okwogera nga nkulaba nze nsobola kunenya Susan omunenyako lekera okukola nga statement ez'ekigagga mu banaku tuli banaku abanaku babagamba biliyoni 3 is a lot of money nze nasooka nendowooza nti Susan alimba we yagamba nti bamugulira akalega ka miliyoni 2 mala kagulako anti kati era naawe njogeredde mu banaku no banfuwe fuwa Katono onofa muzifuwa tozimba lubuto naye ensonga bweri eriemu nze kyemmanyi nammwe gye muli eyo ku offers mukoze offers nyingi mudenize offers nyingi olw'omukwano ng'omuntu bwakugamba n'ekyo n'okigaana lwa mukwano nga weewuunye kakiyinza okuba Susan we bamuwera ssente ezo ng'omusajja yakubajjukira yali singa awo ng'omusajja yakamufuna ajjukira oba oludde okubeera n'omusajja omusajja awooma bulanga agamba nesika miliyoni 3 naye n'omukyali ku kya biliyoni 3 anti kuba kale tujja kufuna obuzibu naye kya biliyoni 3 kye mukyaliko tiyagaana baali bamwerako na butuuze ekyo kyate abagambye ate bamuwa biliyoni 3 era muwa biliyoni 3 yamuwa biliyoni 3 ng'amwerako n'obutuuze e Bungereza yeyo offer gye yagoba just yabasuniddeko ka biliyoni 3 gwe gwokira kiroza kiki ekikugira mu bwongo ekinzijira mu bwongo nti waliyo omuntu ng'akkiriza nti biliyoni 3 zino sozia ne ziggwawo naye olaba omuntu bamumpereddeko biliyoni 3 kitegeeza ali wathi sente ezisingawo nsobola n'omufunamu biliyoni 3 oba 5 biliyoni 3 ekyazize mu bwongo bwange because zo offer zajja teziyinza kubanga tezajja mazima zo zakola ki zajja price is a diversion yaki nti bampa 5 bampa biliyoni diversion yaki is a diversion from the fact that she was given offers aliko omusajja
Point yangu chekede. Nti kituufu abantu abenjawulo batuukingiranga Susan. Bamwe offers. Ave ku muki? Ne sente. Kati bwe tugenda mu sente, it is a diversion away from the main point. Nti bamwasin because the main point is not the price. The main point is Susan. Okumanya abantu baali baagala obufumbo obukadde bubeerewo. Abantu baali na willing okuteeka mu ki? Sente. Kati ekyo kya mirundi ebiri. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705 479 oba 0753 339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Ekisooka waliwo abaali balowooza nti kikyamu. Ekyo kimu. Oba kigera waliwo abaali balowooza nti singa relationship enejjawo osanga lwe biyinza okumenyeka. Nibagamba kale katuteekemu ssente because kirina waliwo ekirowoozo ekigamba nti omuntu bw'aba alina obufumbo bw'ayingiramu osanga abayagala ki? Ssente oba bulamu buki? Bulungi. Kati katukuwe ssente. Kiri kisobola okusigala nga kikola ki? Kwagala pastor kananandi eyo gyabanga bw'eri awo. Singa bakera kuma chemba kuwa offer ey'okugirayitinga ogisuplying amataalo mozoyinza kukola sente mmeka mpitirivu wanene. Singa bakera kuma chemba kuwa kantini nga tabakiriza muntu okubeera ko kubujingo bifunga tanayawukana nga yakayingira okukananya wa peak time ya kanani. Nfe twali tutumbali wanene omuntu yali atundiawo n'ebintu singa bakuwa nga batwalawo bugali nga butaano ate nga ye atundira bweru byonna ne biggwawo. Singa bakuwa tenda nga gwa nanyini kantini eyo ofa sente batunda nnyo olive oil. Singa bakuwa contract nga gwa supplying olive oil nga oli omu sente nyingi. Singa obaako kyotunuulira n'omanya nti ekyo kisolo bbanga kituufu nekiyinza okutta bizinesi yange oyinza obutateekamu ssente nateekamu oba kitegeera. So kati nze ndowooza nti bituufu lwakuba nti Susan ekigambo kyateekako ekya biliyoni 3 public yaffe bo batumya biliyoni ki? Biliyoni 3. Ate ne Susan mukwogera ekyo naye nakyatatunuulira. Yakitunuulira akikuba wewuka. Teyakitunuulirako ng'akitunuulize wabbaawe. Yayinza we yali dinayinga ssente ezo teyakitunuuliramu nti nno nandibanga omusajja gwenfunya wanjawulo n'okusinga mu basajja abakola ki? Alowooza yagaana zaaki kati gwe kale mukulabako yagaana zaaki. Kati yasobola okuba nga yazirigaana lwa kitiibwa kye kubanga kyekyo ekimusuubirwamu ng'omuwala yenna ayingira mu bufumbo nti ayagala ssente. Mu bulumi obungi oba mu mukwano omungi n'agamba biliyoni zammwe 3 muzikole ki? Muzireke. Naye ate sayidi endala gy'ataatunira because yali tali mmeti gitunuulira kwe kumanya sayizi y'omusajja n'abamukkirizamu n'abamwagaliza. Oba kitegeera? Gogamba yandizikutte. Ekyo kya mutima. Ensonga z'emitima. Zewe nategedde nti abakazi abatuufu bakyaliyo. Ali tekimufuula mutuufu. Anti ogaana ssente. Kuba ssente. Tekimufuula mutuufu, kimufuula mugezi. Kazi abatuufu bakyaliyo. Omanyi kitegeeza olunaku tugambe bugingo makula bamuwa ofeeyo bugingo n'akimanya. Omanyi trust engeri gy'ayinza omwesiga. First of all, kali saa zino pastor azitowa ekitone nnyo obuwumbi nga 5. N'obugagga bwe. Akitone nnyo. Ate omukazi oba oyinako mmeka golowooza. Ontegedde bulungi. Kati bakuwe biliyoni 3 kitwaye ku biliyoni 3 ze batugambye. Kiki kye nagambye nti yabala n'amanya nti olaba bamumpamu biliyoni mmeka. Wemba mbedde naye ate olwo ngenda funa nezikola ki nezisingawo. So kati abamugezi omusajja buli waakyo okakasa bamuwadde ssente ezo kubanga era ne pasa ayinza okuba yatuma neyazimuwa. Balabe.
oba muyayo basimu yaye ate muna abasajja batugezesa ne passa ayinza n'okupakana kati kyama kyali mugamba ng'afa nti mu byonna we bali kubawa amazima wagaana ssente zange naye osala ekigambo banna ekirowoozeeko kubanga wadde ziri factors wadde zonna tuzikuwadde wadde ziri factors zonna tuzikuwadde naye ani ayinza okufiirawo ennyo sobola okuba nga Zubeda bw'afuna olubuto agenda kutaataaganya enshuutinga yange ey'akantu oba ontegeera nsobola okumuwa amagezi nsobola okumuwa amagezi nti omanyi kozesa akayiso kano akakizaala ggumba naye nnyinza obutasukkawo kugeera nga weebase n'enkusinika omuntu nakkuba empiso example yange weekoze bulungi nti waliwo abandyagadde abaali maybe abaalaba mu ndowooza yabwe nga maybe relationship eyinza okutaataaganya business gye balina wakati wabwe ne musumba naye osanga bayinza obutagoyinga that far to put an offer of that much kakati naye ye musumba n'agamba nange mukazi kyono bwe ngenda okubuuka because abasajja wo decision gy'otakinga ng'okimanyi eno ogenda kufiira ugifiiramu obuteteeyo obwo waliwo odduka ku freedom city nagwira akateteeyi ka miracle freedom city waliwo obuteteeyi bulungi bwa bbeeyimu bwa mmeka kuba nakigula 15 ezo sente ku mwana ntwala 15 maama gwolishu obukakafu obujja wanti anaazikuddiza toteeka nnyo sente mu baana anziriza muwa buwi nteekamu omwana wange yeyagala obulamu bwa kiseera nze bwe mba seeyagala tiyeyagala bwe mba nzirina muteekamu nefe nomusi balina waliwo neri wano ng'okkirira bo tiri ku kkubo kwennyini waliwo n'edduuka balina parking waliwo edduuka ly'abasajja ndimanyi edduuka ly'abasajja then waliwo ery'abakyala ne basuubuza ebintu by'ebyokulya ebyo then eri munda nga awaali akyendooza okuli supermarket y'omusajja oyo ani nanyini freedom city nsabiki awo nawo waliwo balina ate balina bwo bungi bulungi balina variety kasobola bumuntu katanso timba obugoye ku luggi bwatyo abamu na butono oyo woku luggi mulekera mugamba akaleke woku luggi mulekera abo mu kyalo ngamba mfunire engatto bano abazze nga basalamu avaluwera dda mbalala bagula engoye za disipula nagulira engatto nga tekutuuka talina gyagiko ino giteekayo ekipapula ama yangulirako engatto kikange naye akusonseka kipapula ekigere wakati ezo yanyiguyanga nnene ng'erabika bulungi bwoti nga tonnajambala naye nga tentuuka mwana akula ate nga ngumu naye nagikubisa omupiira mukama mulungi emyaka 2 n'ekutuuka kati singa najambala bulungi singa ne kati gekyaliko so wali awo ng'okotogera nnyoko kyokanga nakati akyakuleetera amasaati we saati yange ojambala ddi najambala ku Lwomukaaga ne nkutumira naye salaba bwonkuira si muntu bali kuntumira singa saakulaba nedda nabagambye akakwakulizo kali bwe kati bw'oyambala t-shirt weekuba ekifaananyi teekako wansi Shamim oba Zubeda ompereza ekifaananyi ekyo kubira omukyala aweereza essaati y'omukyalo mwena muyina etono ne kasikulu li muganga bantaginze butaginze nti ava kukolera mu ssaati naye teyakuba kifaananyi olwali omugambako n'agamba kubira omukazi azze essaati bannange gamba mukubira omukyala siku yagenze Bungereza yazzeeyo naye ebintu kasiku byokolera ku airport ng'ogenda noga kati kakwate kati oli waddembe okujjako n'entambulayo kasuku sennungi kasuku akyagaziwa ng'atambula agaziwa ati kasuku si munaku n'ekyokubiri omukisa gwe munene okusinga ku ffe kyava yagenze Bungereza omulundi ogwokubiri kyava atambula nnyo kusinga naawe ye ani ali wali kyava atambula nakulaba neŋŋamba yoyo bro mayinza oli mu bulamu ngenda kukiza ekintu ekisinza otulemesa abantu wano we tuli
twagaana okukkiriza. Abantu ate ze nakigamba abantu Simon ne ngamba abantu omuntu we fitina tolikulaakulana n'olaba munno ng'ayina kaakusinzeko n'ozimba omutima. Zaakabono kange ak'okukkiriza by senior 5 kino ekyenyi kino manyi kwata kiba kijja kisooka ne kikola wano mu nsonda ng'olina enviiri naye nga wabaako n'enviiri naye nga obulinga nga buli unhealthy wano mu bukola ensonda betingwa bonga atanga mama buli wabulaba nga gajjako enviiri sirikira muli ebinnyonnyomya ebyennyomya wano ne wano kati nga ne wano bubaawo olanga Kenzo yali awo aba alina enviiri naye ng'omulengera akawompo senior 5 nenzikiriza nga kati zako enviiri zikoze eki ziganye senior 5 enviiri zigenda okugaana mu senior 5 nga senior 4 n'ekifaananyi nkina nali ntintinze enviiri kye nali nzirako kusiba nviiri obikke awo nga tekinnajja awo nga zonna nzikola ki kyengezaako kuzimbira kyekyo kibayita okukkiriza wakkiriza kakati ekisinzo kati kimera ddyo tuuka awo kati emboozi y'ekiwala teriba ndala naye ekyengezaako kugamba nti ekisinza okutema ku mutimbagano kuno kwe kulowooza nti teri kisoboka kukoleka buli kikoleko eky'amaanyi kirina kukolebwa Vitavina abo baana mikwano gy'abaana mwana wange nti bagenda tandika okukola bbale asoma bbale kati ye yakayingira class yakatandika gundi ani yakayingira Ragiba yakatandika ki babiyita batya ebyokusoma ebyo byonnyumiza nange kati ye yakatandika kati bano bali bagenda kumaliriza bali mu performance bale yono wekwejjira kati mwana wange agenda kuba yeeyawula okugula okuma ku kasuka eri okola n'akuleka eri n'akuba 180 birungi ebyo you're going to perform baby kati bigino mikwano gya mwana wange you're going to perform mommy you're not going to perform how are you you finished sizze kubalabako abaana bange oh my god hi baby tojjaako ennugu ekulya fitina sorry mommy how are you where Biko has gone downtown. How about Ragiba? Ragiba is also around. Huh? Has he come with you? Yeah. He went with which side? But he's coming back in a few minutes. This side. Down in the town. Did you go on foot? Yeah, we're using a border. Yeah, with Ragiba and Daddy. Hi, baby. You're smart. Eddoboozi libeera ly'amaanyi nnyo ng'ali mu how are you? Hi, Mami Davina. Bana bagende. Thank you. Okay. See you. Bannange mugende. Bannange. Nedda bannange. Manyi kino omaze ebbanga ddene nnyo ng'oyogera ebigambo byebimu. Hello, ate nenge gy'okiwanvuya. Hello. How are you? Abaana mubeeweerera eddene bannange naye abange bo bakimanyi we baluleeta nga nyigira Oluganda sirimu bya kisiru ebintu bya simu mwana wange ayogera Oluzungu kandageyo ku bantu simenyenyekana mwana nze nange mudda mu Luganda kakati uli mbandi ewaka mwe kati waffe katuni yafuga TV nengamba nti bagiwamba nali nga eno gizdamu gisaso nteka ku free to air ate osi nena genzo olaba kati no free to air bambira maid muzannyo omutima nina mubi nozimba mu ku mutima n'ogaana yono gutusasula ate olire fitina yajjoko ate alaba atya TV nanyini mutalaba nenza mwensasula TV nena ngamba ono gwe asasuza TV byalaba nga mpulira aseka ne mugamba agambye eki Kasaya ngambe kyagambye mu katuni nkwata essimu yange n'akazinda abengera mu kisenge ng'akambe ku nsi ng'abiwulira munaye bamanyi katuni zaabwe bazimanyi bulungi nnyo nga Oluzungu twalina bazimanyi bulungi twalina lutono ate manyi package za TV nazo bazise emitwalo 6 mwezi onaagagga walaki yasisuuka wano yasooka mitwalo 3 egyo osasula package kye abaana balaba kyekyo ekiriko hanze wanga nti alina byasoma alina byasoma alina specifically byasoma kati wadde ewaka
ayina continuing ne byalaba nina amazzi nina kasasiro byonna tuba tubirina naye munnange omwana akyagamba ku ssomero kye bagamba omwana nga akola research ku misota egy'enjawulo okitegedde so kati nina package ze nnina okusasula bwadde wakazi ayina olulaba kyola nti gundi yamuyita juzi aba gundi wildlife oyo mwana wange mu misota omumanyi nga asomye bikanga bw'ati ayagala kanga batiisa kajanja ka kitaawe balinamu kajanja omwana ne kitaawe nange nabalaba era gye bujja mu maaso awo olugezigezi beeyogeza oluzungu kati ayogera oluswahili ne french era nga taatawe nga kitaawe nze namulaba engeri gyenyiga muli mooti nga tuli awo nga tuli bagenyi tuzze tafaayo nti Uncle Simon atudde wali n'ajjawo limooti n'akyusa n'assa mu katuni ngamba wali oyagala akole ki abantu akulu tuba tuzze ba ku TV alagewa agenda mu kisenge mumuyina ovaawo mumusanze mu kifo kye mu kisenge akoleyo era kasana kalaba bwe ngamba wano abaana tebabateeseteese babateekedde olulala todda ate yagende bweru yeekookooli ng'ate kati uniwaali ayina byali mu kusoma kitegeeza obudde bwe bwali butuuse byalina okulaba obudde bwe kwebuli saakaaga naye nga nina obuzibu mu negala nnyiiga empulira enkoko wali bagisiika ng'oyinza obutafuna gwe obudde njagala kunoonya omusango gwa Hajati omanye jjo nina kye nagambye abantu ti bannabyabufuzi buli ayagala akalulu atuwe buli yakwata mwana tumuwe akalulu kuba ate kati nze omusango gwantabudde nze sikyagutegeera buli munnabyabufuzi avuddeyo buli muntu avuddeyo waliwo abeewala n'abalina empalana zaabwe ziri pasono nga n'okubamanya ofiisi ya Uncle Balamu bannange egundi yanyumiza amanyi yaliyo Sanchez bali bagenda kukuulamu oluggi maama beevuma naye nze ekinnuma mu byonna abantu bakutte pasono mpalana empalana nnene mulimu ne design waki okoppa enviiri zange muno gwe ntitiwo tawera oli n'amugamba munne wakulanga muguwa kakati yayogera ekintu kyonna ku babiri kibi anti nze badde kweta buli omu kye yagamba munne kati okiranga eyayogera omuguwa kibi nnyo era njagala okusinzira kukivumirira togumanga muntu ekiri out of control ye lwakwakaako omuguwa kanene anti okyange ekyokusaaga n'ebintu bino biri sirya empalana z'abantu bazikutte buli omu abadde awalana munne kasi ate nze kyesaayagadde mu guno musango ti Simon bwe mba mbadde sikwagala ng'oli ku sayidi ya Hajati nze atakwagala ne bwe mba mmanyi ekituufu nkyukirawo ne ngenda ku ya Haji ate sanze bwe nadde wa Hajati nga zisobola kulya na stand kakati nendaba waliwo nono tuyinawo kulannama mama Fiina nawe baguyingiddemu mama kulannama ali ku Hajati mama Fiina ali wa Haji tebakyalina mayembe simanyi nange singa batuyambedde ejjambe ne kulannama tume ejjembe tubulire yakwata mama Fiina omusamba gwo gutubulire yakwata omwana kati namwe mutandise okunenengana nga ffe ab'omubiri kati ate nayamba munne mazima ddanga mulina empewo zibayamba ki omuntu agaba oluzaalo olemerera otya okumanya omuntu eyakwata oluzaalo okitegedde omusango gututabudde waliwo olaba nze golaba nsula ndi wa Hajati nkeera ndi wa Haji naye nze kati nze nafuna mutuntu awo nefuna wennywerera nze siira wennyweredde ekyampeerezeza wennanyweredde njagala ekyesuuka byonna bigasse wennafunidde wennanyweredde wali awo wamu nywererewo nange osanga omwana yaliibwa ekyo kyo nze ate nakikonfaminga ddi basenga lwe bavaayo wano ne bajja ewange lwe mbakyaza ne baŋŋamba omu yagendera dda n'agamba ye omwana yakola ki ekyo kyokudawuti kiveeko era buli muntu ali eyo ekyokuba ne omwana teyaliibwa kijje ku ki ekyo nakikonfaminga maama site yayogera nti omwana we bamulya ekibi kiri bwe kiti nti maama Sayimo saagala obeere mu kumpanya bannaye njaga kubategeeza Sayimo agambye omwana yaliibwa ekyo nange nzikirizaganya nakyo mu mateeka omwana omuto kati omwana omuto mu mateeka teyeegadanga obviously
Ontegedde bulungi? Ye wallahi talina kwegadanga. Omwana omuto mu mateeka takola ki? Ebyo temuddana mu bikini bw'aba wa myaka 17 asigala akyali muto. Kino njaba tukikereze bulungi nti omwana omuto mu mateeka teyeegadanga. Kyokka omwana omuto asobola okukkiriza yeegadange. Ye ne consent awo we muli abakkiriza mu mateeka abatakoze eki? Abatakkiriza. Kakati obuzibu bwe tulina nti engeri gyali nti mwana muto tasobola kukkiriza amateeka tegamuwa bbeetu kukkiriza kwegadanga. Ompulira bulungi? Bwe weegadanga naye wadde abakkiriza oba omudifairinze. Defilement. Oba omudifirinze mu Luganda oba omukozesezza. Ontegedde bulungi? Kati gogamba Haji yakozesa omwana. Kakati naye andi kati mu Luganda kyokka ate bw'okijja mu Luganda n'ogamba nti Haji yakozesa omwana, bw'okizza mu Luzungu aba yamukwata. Ate okwata rape. Ontegedde bulungi? Nedda ate rape si ku mwana omuto kati ate ku ye ku rape teriimu. Naye bamudifiring ekitubuzaabuza kati. Nze kati ate gwambuzaabuziza. Anti kii kino? Kyova era omusango gunnemye otegeera. Anti ekitubuzaabuza kii kino? Nti oli mwana muki? Muto. Ne bw'abanga wabategeka ekibatu n'akkiriza nti kikubamu. Oba omudifirinze. Anti nkugambye nti ne waba ategeka ekibatu n'akkiriza oba omudifirinze. Ye kuba ye muto. Kati obuzibu obujjawo ze terminologies. Kati gwe yiye eriwa ko standing. Kati terminology ey'Oluganda ate abantu bebatwala ku rape. Naye kati ategeera tesobola mutwala ku rape wamala otegeera nti omwana yakozesebwa yali akka wansi w'emyaka 10 na meka. Nedda musobola okuba mu defilement ne rape. Naawe tontegedde. Omwana asobola okubeera defiled ate asobola okubeera rape. Si ekyo? Point yange yiino. Ebintu nga bibiri byonna byonna abifunye. Point yange yiino. Nti abasinga obuvunaana Haji. Bamuvunaana ki? Bamuvunaana rape. Just tebanze bwe nagende wa council ya Kinyonyo ati yo defilement. Ontegedde bulungi? Era bo balina ekirowoozo Haji yakwata omwana n'amwekakatikako n'amukaka n'akola ki? Gwe ekirowoozo kyo kiri ki? Oba okitegeera? Nze ekirowoozo kyange it is just a defilement. Tebaamukaka. Naye ng'okakasa nti Haji yadefiling omwana. Okusinziira nze ku bwino gwe ŋŋenda nsomola wano nenze kutala kubanga nze kino kirowoozo kyange. Haji ati asobola okubanga muyaaye. Nze bye sibyagana biwulira. Naye something obuyaaye bwe tebulina bujjira mu mwana. Ebintu ebimu bibeera tosobola kuvaayo n'obiyingiramu nga tosobola bipuluvinga. Audio. Okali akanyomero ke waŋŋamba. Audio. Eyatonswaza. Wamala n'ogiwulya bw'eggwayo. Amanyi. Awo kaweeri awo. Wulira awo weeri. Be professional. No wulira. Uncle Stanley yanjigiriza ebintu ebimu. Awo weeri awo. Tajikkiriza ye nga Uncle Stanley. Anadda kati tusobola audio eyo kwenjizimbirako kiri kino. Nze bwe nafuna ennamba kuba nange audio yokka eyo yankakasa ne ŋŋamba I don't want to waste my time. Ennamba agiwulira? Ennamba nagiwulira. Ennamba baagiteekayo. Mpozi nga gwata atwala budde giwulira. Erimu byonna weggwerayo kuba kati wano baatuwaamu wano na wano. Ennamba emala neggwayo Saimo. No point yange bukoha. Obudde ogiwulya gisabe mutebyeyogera naye. Kati jimusabe oba si kyekyo tufune omuntu yenna olwako tetulinawo omuntu yenna naye ngenda zinoonya ze nzikuweereza oddemu you analyze. No, the point yange audio eribwa nti Haji asawuninga ng'ali ku kisenge nga yeegayirira era ng'atya okiyinza omukola ki okutuukawo oba otegeera we gumusingira awo. Wanaona babaire bano these are not conclusive evidences. Ne tuli mu kubuildinga kusebe tukola ki mujja mulonda kano kali nodda ku kya Nadini omu yavaayo oba kisegeera oba ontegeera nga bakulaga nti bw'owulira audio ye ekulaga nti olina ky'otawulidde ni balina kye boogeddeko. Namawulira bulungi oyo. Ontupulidde bulungi? Sina na kimwogerako. So kakati nze mu mali zange n'ebyetya nti obuzibu bwe tulina buli obwo ky'ovaba nti nze namaliza nenzira ku kyawakati nga sizza mu kyawakati because ndi mukulandirira mwana. Sizza ku kyawakati because ndi kusaidia ya Hajati. Sizza ku kyawakati because njagala kutaasa Haji. Nenna kye njagala kiveewo. Naddala mu society mwe tuwangaalira. Society yaffe ejjudde endwadde ennaku zino. Oba ontegeera nti fear. Ombuzaabuza. Fear. Abantu batandika okutya abaana abaki abato. Oba ontegeera bulungi. Era nze nange Osayimo we sikkiriziganyizza naawe. Lwaki? Nze lwaki sikkiriziganya naawe? Ensonga yange eri straight nnyo era nsaba buli ampulira nkwate bulungi. Mu mbeera ey'okuba nti abasajja
bazze nga ate ninawo nze ne family ziwano zemmanyi nga z'amaanyi nga beebaka ku baana baabwe naye ng'omukazi bwe beebaka ku wange nga Saimo oli muganda wa mwami wange naawe oleese mukyalawo nga mukyalawo ye mupya mu kintu kino n'azaala omwana ow'obuwala n'omwebakako n'agenda okwogera bano banne be yasangamu ne bamugamba abaabalamu be si kipya wano kibadde nga kikola ki kibeerawo era tosobola yadde okuvaayo n'okola ki n'okyogerako ekyo ekintu nkakasa ku kiriwo era singa abantu bakikwata bulungi tewali muntu yenna agaanibwa kwogera okitegedde nga bwe kuba nga omukazi bakkuba kiri gy'oli okusirika abamu basirika lwa fiya abamu basirika lwa kutya kuswala abamu basirika lwa baanaagamba batya abamu basirika nga tannafuna buvumu obwo buvaayo kukola ki kwogera naye yenna anaagamba mbu okusinziira ku kyaliwo ku incident ya Hajat ne Haji tugenda kutya okuvaayo okwogera nga baturepinzi nga tekinnabaawo kino abaasirikanga mwasirikanga lwaki okitegedde nze njagala ekyo muli muntu akitunulire kino ekintu kyo abantu kubanga babadde nga basirika nga babarepinga kiri ku culture ate kyazimbibwa kuva dda na society nti bw'onoovaayo n'ogamba nti kitanga abadde ankwata kitaawo basenga abo famire yaabwe yonna egenda kukola ki egenda kuswala so kino ekintu tekitandise leero yenna ayagala okubeera ng'akirwana ekyokuba nti nno nalabye abantu abagamba kati kino ekibaddewo mu musango Hajat ne Haji abantu bagenda kufa nga basirika mulimba kubeera na bulijjo babadde basirika kuba kino ekintu kyatandika dda kuviira ddala mu society kyeyazimba okitegedde Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. So nze kyenkugamba kiri kimu nti ku musango gwa Haji ne Hajat nkiddamu ku musango gwa Haji ne Hajat nze nga Shamimu sikyalina ki saidi lwaki sirina saidi lwa nsonga ki obujulizi audio zonna nga bwe mwaziwulira zino ezijja nga zikoma wakati baamala ne batuwa eziggwayo kubanga essimu ya Haji eyagirina yamala n'azikola ki n'azita ennamba nga zonna bwe zaali okitegedde mu nsonga y'emu maama bwe yajja ng'ayogera nti omwana we akwatiddwa waliwo omwana ate Haji gwakola ki gwazaala eyalumiriza ani Haji aho ne tuteekawo question marks lwaki omwana we yandikoze eki yeyandimulumiriza nze mba naakateekawo question marks essomero nga lyagoba omwana oyo limugoba ddayo ewamu togenda tukugobye taata amugabe baba bakugobye tuuleeka togenda kuddamu kukola ki kusoma ng'omuzadde apanishinga omwana maama ono olw'okuba ndowooza omwana baali balina oba nga Hajat Zurah Kati ayisa bulungi abaana bana batali babe omwana yafuna gatsi ezikubira ani maama n'ayita omwana n'amuzzaawa tamuzzayo yakubira maama we ono Hajat Zurah kuba ebyo bigambo bya Zurah nti omwana yankubira teyamuzzaayo lwakuba nti sente zaali zibuzaani yamuzzaayo olw'okuba nti nga taata alabika ye obusungu bwa ttumbiizi akoze eki anyiize otegedde mu nsonga omwana yalumiriza Haji baali bamugobye ku ssomero taata n'amugaba togenda kuddamu kusoma paka wona otegeera nti oli ki
nti wagenda kusomero punishment omwana nakubira step mother we step mother namugamba jangwe waka kwe kugende waka mama namufunira ki essomero era nakubira Haji namuga omwana nze ngenda mukola ki namugaba omuzaayo ogenda kwata mupanishinze nga ki ng'omwana okitegeera ensonga amategeera lwaki sina Saidi kakati yensonga yemu Hajati najja n'atugamba nti Haji akozesa ebiki ni wabaawo audio yemu Haji nga amugamba nti emikwano gyonna gye wali waŋŋaana nagivaako nekikuzaayo nti Hajati ayinza okuba yali amukaana mikwano gyaki yabyagalagala okitegeera onfuna mpulira n'otandika ga Hajati yandiba omuki omutuufu wano omusajja ayinza okuba abadde akozesa ebiki Haji wano tumulidde akola ki agamba mikwano gye wali waŋŋaana tetwategeera mikwano gyanjaga oba ki naye mikwano gye wali waŋŋaana Hajati mbadde nagikola ki nagivaako yali ava ku mikwano ki ate ono atugambye emikwano egyo lwaki togikola ki togivaako n'ogamba Hajati yandiba omuki omutuufu boddayo ewa Haji ne bakugamba bagenze bakamukebera emirundi emeka nga takozesangako ki njaga n'ogamba yii kati ate wano kiri kitya okitegedde onfuna mpulira audio nina audio zengenda okukuwa ng'omwana wa Hajati Haji gwatazaala agamba yii naye bannange ensula mu luumu muno nga sirabangako muzeeyi ng'akola ki ng'ayingira waliwo akantu fifi kagambye leero abantu baddemu beetegereze mbo baddemu bawulirize mu audio ezo n'agamba omwana yagamba yankozesanga nga tukyali mu nnyumba ya wansi nga tetunnayambuka mu nnyumba ya waggulu maama aga omwana we batandika omukozesa mu gw'okumeka mu gw'okutaano Saidi ya Haji oyo wambu nti yakomawo kuba temannatuwa bujulizi bulaga nti yakomawo kituufu mu mwezi gwa ku mukaaga okitegedde byo binooko obujulizi buli mu kkooti onfuna Hajati najja muddamu owulirize interview ye ne Mutebi omwana we basembayo mukozesa omulundi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 28 Sebutemba olunaku lwali lwa mukaaga okitegedde olunaku lwe basembayo mukozesa nga 28 Sebutemba maama n'agenda n'aloopanga lumu Okitoba lunaku lwali lwa Mande onfuna kitegeeza wayiseyo ennaku mmeka bala Sande lunaku lumu okitegedde mwana bamukozesezza okusembayo lwa mukaaga Sande Mande maama agenza akoze eki aloopye omusango ogwo ku lwokubiri nga 2 ne bagenda ne bakebera omwana onfuna results basenga ze batuwe yagenderako omu n'Hajati ng'omwana muki mukozese naye nga si mukozese byampaka recently otegedde era awo nenteekawo nawo ki question marks kakati Balaam Minister Honorable najja n'atugamba kuba wano twali tuweddemu amaanyi tugamba banna tuyimirire watuddewa Hajati nga omwana yamukoze eki yamuyambe nga yatereka ki enkumbi simanyi lwaki saagala nze kiyita nkumbi kubanga omwana omuto ku myaka egyo tasaategeera ki na ku mulembe guno ku nkumbi bwe ziweddewo ng'abantu tebakyakozesa ki enkumbi abantu abasinga tebakyakozesa nkumbi muli baluso tutema butemi tubanyiga musiwa ne muzirika kakati nze nkakasanga abantu banga bakyogedde bubi nti nkumbi nga maama yabadde ategeeza ki suuka otegeera nensigala nga ndi wakati ninganga era bali abagamba nti omusango sigukola ki sigutegeera wabula nnenya Abanayuganda abatandise okunenya Hajati kubanga ne Hajati teyalaba Hajati kye yakola buli mukazi asobola okukikola sayimo singa naddala reaction y'omwana wo ng'akugambye bannange ebeera etya omwana wo bw'akugamba nti taata abadde ankozesa bannange ekyo ekintu kikuba wala omuzadde yenna era Hajati tanenyezebwa mu kuba nti yadduka ku ki ku poliisi ate Hajati yasookera wa Ruth bw'otunulya story eyo Hajati alina gye yasooka wangi yasooka ku Bukedde nze story eyo nagirabira ku Bukedde nkutidde Sancheza agimpeereza nga Mashami mutukole ki tukole story eno nga ne Ruth tannagikola nkubira omukazi ampa mukole nfuuka bize ennaku nga 3 olunaku olwokuna lwe ngamba nti kamukole kamoga akola ki ankubira
ngende waka mugamba Violate mukazi mukubira ngamba ino omwana mulwadde wa sickle cells ali mulago mugamba nja kukolako enkeera lwamuga okukolako ndaba akoze nani ne Ruth agi breakinga naye ng'esitole yasooka ku Bukedde awo labira amanyi ga YouTube mbale smart yali nayo wallahi yaliyo ate ng'etambuddeko ennaku ngezi naku nga 2 kunyanga era bagikuba nga bagigoberedde n'ogigoberera kuba bagituwa ogwasooka ne bagituwa nga bali ekajjansi ne bagituwa nga bali ennateete gwe ddayo olabe peegi za Bukedde ng'ate etambula naye nga tetinse nnyo bweti nga bwe yatinka nga Ruth agikoze eki agitadde era simanyi na lwaki abantu banenya Ruth tebasookera wa owa Bukedde yagikola ate kati ye yagiva namu kati ani kati abanga abuukira oshegedde kati yagiva namu waliwo omwana mulala kati ajja n'ayongerayo okutwalira aba Bukedde naye Ruth banenya wa bwerere kuba story yasookera wa Ruth kyensaba first of all kali akasoose guno musango ate guli muki mu court you cannot confirm anything yes ekitebadde nkugamba nti bro don't confirm you cannot confirm anything but when we read between the lines ze kyenjagala okujja mu public kubanga bye twalabye ku nassa biri built ku foundation nti Haji is completely innocent nga bwe twamulama kadde okulunga akola bwati otegera bulungi assumption yange etambula bweti oba Haji yasabako oba ontegeera but Haji alina okubanga yaliko mu line ya defilement bwati semanyi sikikaka oba ontegeera bino ebikola ki oba kitegeera kati ffe obuzibu bwaffe society bwe tulina Haji tumuzimbyeko ekifaananyi ekyobutuukirivu ne tumuggyako omusango guli tetulina mumuteekako omusango I mean like ne tumuggyako bakiyita batya question mark nti naye guno omusango okwebuuza nga question marks bwe tuzitadde ku Hajati ku byamuleetebwako naawe njagala weebuuzeyo ekibuuzo lwaki Hajati mu baana bonna yalonda ono lwaki Hajati yandisazeewo okulemerako paka na kaki kati era nze kyensaba Saimo nsaba omukazi gwe bayita Hajat Zafarani eyawa abasolt interview nti addemu atuwe interview acha basooka muki misango nga tegiriimu yadde rape yadde defilement naye jjukira Hajati akugambye nga 28 lwe basembayo okukozesa ki nga lumu lwe bajja okutuula mu misango baawukane beewe ettalaka tebaayogera ku kigambo kya rape wenjagalira Zafarani ajje atubuulire bategeera ddi rape because mu bigambo bye Zafarani agamba rape agitegeera Haji amaze okugamba Hajati nti nsibire engoye zange ezo mu kaveero zimpereze kuki ku boda nze nkutadde mbuki ng'azudde ennanga muntu eriko wani kazibwe Haji aba atuuka emutundu Hajati amukubira alowooza amutwalira ngoye amugamba wakwata omwana wange naye nga wali eri wonna mu butakkanya bebabaddemu bagenda mu ttalaka biki nga Hajati tannakyogerako kati Zafarani wenjagala you come out and clear the air because nze bigambo nzize buli lunaku nziramu nendaba interviews z'abantu abo ze bakola yagikola wa salt ewamuti akantu akajja kuluma nnyabo oyo ali kalalanko oyisikalalanko eruma gwe okitegeera ate ffe we African parents don't joke with us okitegedde Saimo nti abantu abo bwebanga baga nti Hajati omwana yategeera nti bamukozesa nga 28 ate omusango n'aguloopa kiro ekajjansi ng'ate bamaze kuyombagana kumuwa ttalaka awo ne waliwo question marks okitegedde n'omwana ono omujjukira oyo omwana anaati eyatuwa obujulizi obwasooka nti taata yamulaba ate n'amala kudda waka w'abasenga be ate gy'amala n'agamba nti bannange maama yatukola ki ng'amaze kudda mu mikono gy'abasenga be awo nawo waliwo ki lwaki amala kudda mu mikono gy'abasenga okitegedde ekirala Hajati yakwata vidiyo z'abaana era ye yazita okitegedde mu buntu bulamu ffe naawe akwata vidiyo bw'okwata vidiyo nga ku musango bwe gutyo ozitwala ku poliisi
ate bwe tugamba nti gwe okutte osobola sigamba nti Hajat alimu osobola okweditinga oba okugamba okakoze bubi tukaddemu because you have all those chances so awo nayo Simon waliwo ki question marks okitegedde ebigambo bya Ssemambo bye yayogera nga bamukubidde Ruth biriko question marks 99 bitya bye yayogera nti obusiraamu biki abana kasita temuli lubuto temuli biki okitegeera tolina wokakasa abantu nti omusajja gogoli ku saidi ye mukoowo teyakwata ki kati otegedde nti omusango fe abaguli ekigere ekimu nga kiri eno tuli yaddeko tulabe bulabi nze kyensaba abantu mujje empala nazammwe eziri paso nze kyesaaga omusango gw'omwana kuba mugenda gufutyanka tuleme okumanya because nze mu byonna omwana omuntu gwenda bali affected si maama Nishat ye Nisha because oyo mwana alina future ahead wone audio jina wuli tamula eyo mpange nze saagikakasizza nze nga Shamimu ng'omu gwe simanyi bwe wagiwulidde gwe wawulidde kyanze nina wenagaanyo gikakasiza waliwo wabadde wabuuka nze manyi kasampulira kinu nga nkiwa ngaliwo awabuuka mpuliramu edit okitegedde ne manyi omuntu alina byasokoolamu yatuwe byakola ki so not until they confirm that it is true then I can confirm ne kasuku oli amuweereza message nga amulaga nti baamugizeeyo bwe bati kati ekyo kikuleetera ekibuuzo obeera waliwo era nange benja okulaga nti waliwo ttiimu era nga bandikulusegere nabo nga baabayitako lwaki ttiimu emu eba eteekamu ssente ate nga ttiimu eyabayita era nayo bw'ogigamba abantu era nabo bajja kwewuunya okitegeera omusango guli confused nnyo saagala nze saagala mulabewo seyinti yenna nze nange saagala ate kyakubiri abantu bwe muba mugamba nti nze nnyingidde ku sayidi ya Simon kwendi tojjanga olw'okuba ogiyingiddeko olw'okuba olina g'okola ki gw'owalana mugenda kuleetera Nisha obutafuna bwenkanya olwa personal issues zammwe ze mwagala mmwe okuyisaawo waliwo n'abayingidde musango guno lwakabampaane kyokka mulimu omwana ali affected waliwo bapresenta nga erinnya libadde lyagaana ayagala lijjiraawo waliwo oli atuule emabega background waliyo byatunda okitegeera naye ateesa ku musango ife tukkirizibwa kuba mulimu gwaffe tulina following a story we balance the story okitegedde so nze ndi eno n'eno ndi wano mu layini eno wakati tukyali ku mboozi z'amalwa ne trust yaffe yonna eri mu kooti naye nze mu byonna nze kyensaba Mungu asaasire oyo omwana omuto bino ebintu binene gy'ali nyalwe tumalirize n'ekirala bannaye Simon buli musiru ateekayo ekifaananyi kya Nisha oli musiru bamupostinga naddala bambi abaana mmwe abatemamu videos z'abantu ne muteekako ekifaananyi ky'omwana oyo wansi olw'okuba si mugandawo olabanga ekyamagezi ofuna likes na biki naye tomanyi bw'oli mukwonoona bulamu bwamu wano oyo mu maaso so buli akozesa ekifaananyi ky'omwana oyo kikola mu nsobi na ttima Nisha Uganda takyagisobola mbi nnyo gy'ali yeetaaga kugenda mu America balu yakoma ku kisenge leero abo mbi nnyo gy'ali n'abana Uganda bakakkane omusango baguleke bagutwalibwe nga bagulina otwalibwa bannange Hajat alina right yonna okutambula mu Kampala none kati gambuuze Hajat alina right egenda oggula ekyokulya alina right eyingira akatale histori y'obufere gye baatuwadde ye musiro nnyo genda ku Nassat ebipapula emisana okitegeera naye kali ekirala nabadde njagala kubuuza Naalongo namulabyeko yabadde waniwo yagambye Hajat bambi bwe yava ewa Balamu kwe kugenda wa ku Nassa naye meeting ya Balamu yaggwa ssaawa mmeka nga 6-7 Hajat yagenda saa mmeka ku Nassa around 9 ku 10 we watya 11 awo 11 office ya Balamu eriwa it is around the same time office ya Balamu eriwa office ya zawe zirudda ku Parliamentary Avenue is a parliament zizinu teri awo kugenda tebatutadali kugenda genda eri awo mu kibuga wakati Nassa okutuuka ali ku Nassa tekyetaagisa ddakiika 2 okitegedde kati ekyo akijjewo nti bwe yava ewagundi yagenda wali naye nze kyenjagala abantu Abannayuganda baleme kulowooza ti Hajat wanaaba alina waagenda alina okukuba essimu ategeeza abantu nti bannange nsaba ŋŋendeko ku National Theatre kuba bayinza n'okujja ne baganze kuwandiika script bannakatemba bamuwandiikire olugero lwalina lukaddiye kuba kati alina okuba ne rights ze abali ku saidi ya Haji mulebe kusussa kajanja
kosana bali kusaidia Hajati era namwe akajanja kabere katono nze ndabirabe nze imama nze tondanga ndi mukadukulu ndabirabe nesirikire era mutakingana kola interviews zange endala ndabirabe ate kirungi musango guno njogeddeko n'abantu baloya bani ne bakulaga omusango guno how sensitive it is ate ekirala gwa affectinga gutyo omwana ate nga yemayina mu musango guno lwakuba nti bakulembeza nnyo obufere bwa maama we simanyi lwaki ate nga maama alina kye yaloopa ki si kukwatibwa kwa mwana ku kye tuba tubeerako gwe nambwayo yawangudde ki nambwayo teyawangudde nambwayo yaweereddwa court order yagimpeereza wano atayiza butagikuweereza yagimpeereza wano nambwayo yalinga ayina abantu basuuna bbeeni abagenda ewaka ne bamuvuma n'ateekamu amasannyalaze ne bagakuulamu ojjukira incident yaliwo ey'emmotoka nga waliwo omuvubuka oyo akuba emmotoka so n'agenda n'asaba ng'obulamu bwalaba buli muki matigga so court order yabadde ekomya abantu bonna abava ku sayidi y'omukulu nga Suuna ye taliiko taliiko Suuna akkirizibwa okuyingirawo nga bw'ayagala akiza kati Suuna yasigalidde okukuulayo amasannyalaze okitegedde akkirizibwa okuyingirawo nga bw'ayagala okujjawo n'anyumya ne mukyala we ne balya akamere ne bakola buli kye bakola bokka babiri naye nambwayo ate yakkirizibwa okuyingiza ababe batatidde nti bayinza omuleetako obuvune obwo si buwambe Suuna tawambiddwa so bakkirizibwa okunyumya Suuna akkirizibwa n'okusula kuba amaka gage n'ennambwayo so nalabyeko abantu bagaa nti Suuna agobeddwa Suuna bali mulimba kumala bbanga ki simanyi koti ode egenda kumala bbanga ki naye ndowooza ne Suuna alina okuba yafayirinze bonna babagaana okubaako gwe baleeta tebayinza mukazi mmugaana kuba omukazi talina kye yakoze kyonna kituusa bulabe ku Suuna andi akati ne Suuna asologama nange siise kiwa n'aboono mukozi ne bamugjawo omukozi bajja kugamba alabirira omwana tuleete ffenna kale n'omusango oguddako mbugwa mmotoka anti yalina kaadi ani bagamba Mary yalina kaadi anti akisumuluzo bakijjamu abasuuna ne bakitwala nambwa yagamba mmotoka mwalimu kamera za milioni 5 naye waliwo bagambye bamuyita Divine ye mukyala wa Suuna oba mukwano gwa Suuna anonymous naye bamugambye nti oba ye flash beauty biki yampeerezaako awo ebintu wa saidi ya Suuna ne mugamba jangu nkukoleko interview nnyonnyole kuba yampeereza ebintu ebyenjawulo transfers nga ndaga nti bakyusa ki signature yaani ya Suuna era yaŋŋamba ayina amazima ne mugamba amazima galeete muki mu bantu naŋŋamba when the time is right mu kooti yo gye bali bagenda kuddamu buzzi tugende mu weekend etuuse tuve wano naye saawa yonna kasita owewandiisa mukyapa nga mukazi wo kwali kiba kyammwe babiri mukazi mugulire ettaka libe lirye olimu emmanya ge omanye nti ekyo kivuddemu ate era muwandiike n'owandiika nti ono muwadde mu bulamu enfa nga talina mugabo wa ku byange erindako muno mwe tusula babiri tompa naye onfunira ettaka lyongulya nga muwadde mu bulamu ettaka lye eriri kati woofena ennyumba gye tulimu ataani agitwala nyinza okuba ninayo abaana bange gye mbaddemu naye bira ebyobugagga matrimonial home eba ya mukazi n'abaana anti oyo aliwo ekata oyinza kuŋŋamba nti ate eba ya mukazi n'abaana naye nze abasajja kino nziramu kyogera Katonda bwakuyamba n'ogula obutaka busatu akokuna kagule kateka omukazi kamuwe mu bulamu era omugambe ngwe nkuwadde nsabira Katonda nnyongere era nnyongere nkuwe ne toyinako olina kange kabuki kaakati ffenna tubeere nga twagula kakiri ploti nga twagigula obukadde 10 etuke mu bukadde 3 gw'otende walirwa otunde
kubanga naye bw'olina ebizibu ebisobola okukwalizibwa gitunda eyameka nange nsobola okukwalizibwa okola ki kati bw'osigaza nange ensiga tusigala ffenna tuba ki oba okitegeera bulungi so kati naye bino ebyokugatta ebyobugagga awamu obuzibu ebifuna bisooka bireeta n'enkwe mu bantu ekyokubiri buli atandika obutesiga munnooba tugenda nga buli waagira bwati ogamba nno nagenda kuntundira mu ntegedde bulungi ebintu byange binabonaabona naye agala binzijamu ekyokubiri basajja ne tufa nga tuli miserable naye ebibugagga byaffe weebiri nga mukoze gula ennyumba gamba kale wano wammwe n'abaana bo gula make it straight bannange ettaka lyonna lyenina lyaki lya mukazi wange lyange bwe ntuuka nga njagala kutundawo nga ntundawo benina benjagala mu kaseera ako nga tulya ku ki naye abasajja bafudde bali miserable bo baba bakamala okubaziika bwe bati maama n'atula n'abaana bagaba ne batandika okutunda naye gwe ofudde ng'omunaku asemberayo ddala abasajja sebe abakubibwa pressure basanyala leero lwa bizibu baana na maama bye abasajja butayogere ku bya bugagga tugenda kufa bubi kati bangaye mwaguddewo ebibiina n'oludini bwe yaguddewo kiri ekibiina newe munaggulawo ebibiina nga amazima g'ebyobugagga temugogeddeeko ekyokubiri omusajja oba tolina bya bugagga kakkanabeera ne mukyalawo lwaki bw'aba talina bya bugagga kakkanabeere nange bw'abifuna ekisooka agenda kuyisa bubi ekisemberayo ddala bakugobe mu kayumba akamukoolina ekintu ekikyasinza okubeera ekibi ye musajja okugoba mu nnyumba gy'obadde osulamu ogende mu muzigo ate nga bajja kukugoba gwe bulijjo wawummula okutu mama yakumpumula baali bagenda kukubba tagala bansaleko mutwe omanyi naakakiraba mbadde wano ndaba olina akatuli mu kutu bwe nafuna ekiwala ate ningamba kana akatuli tekamala ayinza okunzibira ddala omutwe gwange teka ndabe ne kuli mpozi abalenzi babawummula kumu kati ngulye pini kanuno kaali kangobezza ekitendeka dayira kaziba simanyi kale sinkeetaaza gina emyaka enye nga nteekamu pini tekatekamu pini waliwo negundi fey mulina zino wiigi zemutunda eza dread nina character gye njagala onzannyire ng'otaddeko dread ng'oli mu rasta n'omuvubuka mulungi muto oyagala kunfunirako views na likes tulinonya views muganda wange oyagala kunfunirako views na likes basobonayo mubeere bulungi mweraba naye nga ki ekyobugagga ebyobugagga by'abasajja Katonda aba akuwadde bino ebyokulinda tuffe ekyamazima ebintu byokulekera abaana ebyokulekera abaana ebyobugagga birungi naye ng'obateeseteese bajja kwetta gula poloti 2 mukazi wo gule eyokusatu gikwate gimuwa tokabira abaana bokanga maama abaana tomuwa noonyayo ssente muteeremu emizigo ate tuddamu nagibuuzaako yadde ne bwatunda bibye naye muteekewaawo omukugu gw'ebbaluwa nti bw'obanga otunda ontegeezaako wadde siri kugaana kaakati lwakutegeezaako nga naawe ojja n'ebbaluwa nze Shami mu mayanja ntunze omugabo gwange bba wange gwe yampadde nga ndi mu matuvu bulungi